amobilizing ekyalo kye abantu kusigala bali mu maka gaabwe. Tuliamu abalungu bantu bateekane ayije n'embuyaga akole ki kubanga muzeeyi akaleta demokrasi tetulina kyakukola ki. Uganda, all of you young people of Uganda, tuchikole basaba muveyo mulonde waka nayenga tasobola tuziza tuli bawagizi banupu tuli ba Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu leka nawe Nabbanja atutegeerera tuza kwaniriza omukulu oyo president yaga tusigale waka tujja tuwagira president waffe omwagalwa n'atuwa obusobozi tugalewa amaduuka gaffe ne bizinesi zaffe tujja tuwagira omusajja waffe omu bw'ati president waffe oyo. Bano abasirikale be mulaba balina abakyala baabwe nabo bafanga bazaala. Bano abasirikale be mulaba nabo balina babebi baabwe bagenda ku ssomero. Kaakati njagala mumanye ti bwe tuba tulwana kati tetulwanirira mmeka, tulwanirira ababodaboda, tulwanirira abasomesa, tulwanirira abasawo, tulwanirira abasirikale aba UPDF n'abapoliisi. Nabbanja nga bagamba mu Bobi Wine bajja musigale waka temuvaayo. Aliwa Nabbanja kati olira oyo Nabbanja kubanga yayogadde bw'atyo mumugambe nti mukobye. Embe guno annaye omukulu bw'abagambangako muwulirizangako abaana b'omulembe guno naye ak'okugoba Nabbanja ak'okugoba Nabbanja naye kale ekyo kyabadde Kakumiro ne Kikuube ate nga akwatidde bendera ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu atuuka kati jjo Kakumiro tuyinza okugamba nti keekabadde akattiro era poliisi we yaleetedde helikopita yaayo n'abasajja baayo era kale awo we yabadde akattiro kubanga manyi ekyamazima kati kibanga Saimu bw'agamba nti no bannange mbalagidde ndagira nsinziira kusumulula kakati mba n'obukakafu nti ku telefayina bwe ndagira bawulira naye abalina okusooka okuwulira mulina bakubammwe basumulula era njagala okubategeeza nti bwe mbangako kyendagidde nsaba mukikole kuba mwe mutakikola kati ate abaakawungeezi banaakikola batya nga tebandaba ku mpewo. Kakati Kakumiro ye yabadde erina okuba entabiro y'okuwulira ekiragiro kyani kya maama Nabbanja naye ndowooza yagamba bazadde b'abaana ate abazadde ne batasobola kulaba baana naye abavubuka naye nabadde jjo nengamba nti ekizibu ky'abavubuka kiri ekintu kimu si lwakuba nti nno bandyagadde nnyo okujja naye abavubuka bawuliranga w'obalagira obanga abakubye kakati bajjajja sikulagako omanyi obuvubuka buno obulaba osanga omuntu omukulu n'agamba ebyo byonna byokola twabikolako nti waliwo ekyo omuvubuka kyawulira muli nti andagira ate kati nange nsigale waka bagambe nti nange naganye kugaana lwakuba nti ki naye nga kale ekyo kyekyabadde mu bitundu ebyeyo nakutegeezezza nti nno kakati keyamalirizaawo Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubanga ate ayingira Hoima ne Hoima City okwongera okubeera nga ate anoonya akalulu ebitundu ebyeyo naye ndowooza I think muzimu ku district ezabadde enzibu naddala mu bitundu ebyebunyoro ezo weyabadde olunaku olw'ejjo so waba yazimaliriza kale ate katulindirire ate birala so kale awo tuvuddewo kaakati nkutegeezezzaako nti olunaku olwaleero
lunaku lwa nomination bane mu bwatula bingo ejala nyumye embozi nga mu bwatula katetemedengeze mu mbozi mu embozi zesinga okundeta wano *338 *10# bwatula bingo twakaita kidakika 30 gokka bwatula bingo *238 *10# n'emitwalo 10 njagala okugaba mu kitundu kino kakati mbadde ngende mu mbozi bategezeza nti onako olwaleero atugenda kuba tutandika nomination